Parliament ababaka ba Nation Platform nga bakulembeddwamu Leader of Opposition waffe omukulu Honorable Ssenyonyi baganye ekya Mathias Mpuga Nsamba okubakiikirira nga Commissioner waabwe era Speaker wa Parliament oluganye nti tagenda kukkiriza omukulu Mathias Mpuga Nsamba kuseguka oba kulekulira kifo kya mubaka wa Parliament bategeezezza nti bagenda kuba bamwegana nga ekibiina era nabo bagenda kuwandiika nga ekibiina. Mpuga ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine awamu ne Speaker Ntamongi bonna babikola dda bagezaako byonna bikola. So baganda bange mikwano gyange nyongera bajjukiza nti ko akampuuga kabala ne Speaker kaweddemu naye nga ffe weetuli. Ko kaweddemu dda era twongera omujjukiza takyalina kyagamba ggwanga wadde abantu mwebale nnyo batambudde naffe. Omukulu ono asobola okukozesa okubba naye lwe bakutte avaayo mu lwatu n'akwegaana. So sikando za Mpuuga zonna ze yeenyigiramu zaali mission ez'ono omukulu era Mpuuga yazizannya bulungi ng'amanyi agenda funa ekirabo okuva eri omukulu ono. Ekibiina bwe kyavaayo ne kimukondeeminga oba ne kiraga nti kimudisowninze because of the acts that he did, embezzling public funds, which goes against the morals of our revolution. Mpuuga yaddukira ku CBS n'awanda omuliro. Nze sikulembera kibiina nga bavuula Katikkiro, simanyi abataasoma ekibiina ky'abajega, simanyi abatalina mpisa. Expecting nti mu reshuffle z'ono omusajja eza cabinet ayinza okufunayo ekifo. Then abeera okwo ng'atusumbuira okwo ku kifo ky'afunye ng'atulaga tagenda va mu NUP ate ng'alina ekifo. Okategeera? Kati omukulu yamulaze nze sikulabanga nako. Okategeera? Kati ali eri yeekangabiriza mbu sigenda kuva mu NUP. Ate NUP gye wagamba evoola Katikkiro etalina mpisa, abawemuzi abakola ki? Kati ate ojagaza ki? Bapikkerere bo bootuma babwanika ne badde eri musimanye ekibiina sente kizijja mu basiyazi sinayogera kalebule yenna on your behalf. Sebo kati nawe toyagala kuva mu kibiina ky'abasiyazi, toyagala kuva mu kibiina ky'abawemuzi. Mwe basajja mmwe egyo emizannyo gyammwe gye mubadde muzannya Bannayuganda all along from DP to UID to Suubi, simanyi go forward mwegasse ku Mbabazi, wano tebigenda kukola. This is a different era. Mugenda kuvuya paka last. Kategeera. Ekirala njagala nkutegeeze nti His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi talina budde. Man has no time. Ebintu bye tulimu bya ddala. Sawo zino tomanyi na mission zaaliko, tomanyi na kyabala, tomanyi kiddako, oli awo oli mu bbanga. Okategeera. Museveni yakuzimbira akayumba kumbe akuzimbidde nyumba ya Nabbubi. Ne bw'ogifuwako okategeera. Tosobola, toyina kyogenda kukola wano mukwano. Okategeera. You're just going to move around, beat around the bush, but whatever you're trying to do, just know that you're playing with the truth. You're playing with the people of Uganda. There is nothing that you can do on this revolution, absolutely. Ushitegeera. Kubanga already kye tuliko tukimanyi, olugendo lwe tukutte tulumanyi. Kati njagala okubemu agwalaba video eno kuba mwakafaananyi nga His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi atuuziza meeting ey'okuggyako Museveni ebyaddala nga wera bwazituuza ne bano abakulu baatwalanga information. Kitegeera. Kati oyo Mpuuga otuula otya naye mu meeting? Nkankuwa example. Otuula otya ne wa musajja nga Mpuuga, Abedi Bwanika, nga bw'obamanyi kiriki yaabwe. Otuula nabo otya mu meeting ng'ekyamazima egenda kuyingizawo byakulwanyisa byakuba Museveni.
nkakasa bulungi nga temunaba kuva mu meeting eyo Museveni yaba yagafunye dda nga babasaze nako. Okitegeera si buffe tetuli mu politics wamu oyo w'obudaala oyo w'omu briefcase gwe mubadde mukolera mu kibuga Kampala kubuuka myala kudde eno kudde eri. There is no impact that you have. Tolina boyira teweere eri abo abakuwaga mwana tebakwagaliza yadde. Okategeera tolina Mpuga, you are nothing absolutely to this revolution. I wish you can sit back and put that into realization. You are nothing absolutely to this revolution. I'm telling you. Whoever is trying to hype you, they are paving way for your downfall. Better wake up and get back to your senses. Okategeera kati bwe Mpuga anange obuteemanya kibi ge mazima. Mpuga tukusindikeko eruwero okunge, tukusindikeko emasindi okunge bana Uganda, tukusindikeko ebusiya otukungire ku bantu beeyo. Ebyo bw'obanga tosobola bikola ekyo kikumala okulaga nti toyina kyoli kweno revolution. Absolutely. So better sit back, get back to your senses, apologize to the people of Uganda, lay low like an envelope. Boy, ogenda kuvuya. Nchimanyi Museveni bino byonna bibakozesera ajja kumala ayinza n'okuwaayo bwala disi bombocrat ne boy in a revolution wetuuse. There is nothing that is going to distract us. Okategeera tolina kyoli. Who have you met? What is your contribution to the struggle for the liberation of our country Uganda, rather than confusing the masses? What can you stand and tell the people of Uganda? Tukutumeke eggulu otubulize kubeeyo. Politics wo akoma mu constituency yo. Ate ng'oludde mu byofuzi emyaka 20 va ku musajja yajja mu parliament just emyaka 2 kitundu, shaking all over the world. Toyina kyoli, toyina ky'osobola kukola, era abo abakuhypinga sooka bakube mu tooki. Bayimiriddewo ku lwa bannayuganda oba bu TV ne bu radio gy'oddukira eyo gy'okubira kererewo, sooka obukube mu tooki. NBS eyimiriddewo ku lwa bannayuganda, CBS eyimiriddewo ku lwa bannayuganda. Obwo bu TV bonna obukuhypinga n'abantu bakube mu tooki, evaluate them. If you don't have the senses to do that, then wagwan. Ogenda kuwulira kye bayita omwoto. Omuganda kyayita omuliro. Ogenda guwulira. Nze mbasaasira. Mwina mentality eri ey'ekijega. Mulowooza mbu you're fighting Kyagulanyi. Kumbe, you are fighting a very huge idea which you can't control, which has no shape, which has no color. Lwaki temukolayo ab'ebitiibwa Unity Platform? Lwaki temukolayo kibiina kyammwe banga mwina amaanyi? Sebo naye yeekangabiriza wali eri, I'm here to stay, I'm here for keeps, I'm not leaving. Ai wali watugambe kibiina kivuma Katikkiro. Obusajja buno obufere suuti baaba. Kibanda yabatuulamu mujja muwulira. Abaana Mpuga bajja kusomesa, ojja kugenda oba oyagala oba toyagala, ojja kukkiriza ntolowooza nti gwasoose ate tolowooza nti gwasembayo. Obubbi obukujjudde, omululu ogukujjudde, omuluguba ogukujjudde kisajja ggwe. Kife nga kiwunyeera ululululu
omululu kifenga kiri omululu omulugube